Essula ey'ekumi Mukama n'amugamba Musa ng'ayogera nti, onterekeranga abaana ababereberye bonna, buli aggula enda mu baana ba Isirayiri, oba wa muntu oba wa nsolo, ye wange. Musa n'abagamba abantu nti, mujjukiranga olunaku luno lwe mwaviiramu mu Misiri, mu nnyumba ey'obuddu, kubanga mu maanyi g'omukono Mukama mwe yabaggya mu kifo ekyo. Tebalyanga ku migaati egizimbulukuswa ku lunaku luno bwe munaavaamu mu mwezi ogwa Abibu. Awo olulituuka Mukama bw'alikuleeta mu nsi y'omu Kanani, n'ey'omu Kiiti, n'ey'omu Amoli, n'ey'omu Kiivi, n'ey'omu Yebusi, gye yalayirira bajjajjaabo okugikuwa, ensi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki, oneekuumanga okuweereza kuno mu mwezi guno. Ennaku 7 onoolyanga emigaati egitazimbulukuswa, era ku lunaku olw'omusanvu wanaabanga embaga eri Mukama. Emigaati egitazimbulukuswa giriibwe mu nnaku ezo 7, so tegirabikenga gy'oli emigaati egizimbulukuswa, so tekirirabika ekizimbulukusa gy'oli mu nsalo zo zonna. Era onoomugambanga omwana wo olunaku luli ng'oyogera nti, olw'ebigambo Mukama bye yankolera bwe nava mu Misiri. Era ginaakubeereranga akabonero ku mukono gwo, era ekijjukizo wakati w'amaaso go, amateeka ga Mukama galyoke gabeere mu kamwa ko, kubanga mu mukono ogw'amaanyi Mukama mwe yakuggyira mu Misiri. Ky'onoovanga weekuuma etteeka lino mu biro byalyo buli mwaka. Awo olulituuka Mukama bw'alikuleeta mu nsi ey'omu Kanani, nga bwe yakulayirira ggwe ne bajjajjaabo, bw'aligikuwa, onoomuterekeranga Mukama buli kiggulanda na buli kibereberye ky'olina ekiva mu nsolo. Abasajja banaabanga ba Mukama. Era onoonunulanga buli mbereberye y'endogoyi n'omwana gw'endiga. Era obanga tooyagalenga kuginunula, onoogimenyanga obulago. Era ababereberye bonna mu baana bo onoobanunulanga. Awo omwana wo bw'anaakubuuzanga mu biro ebirijja ng'ayogera nti, kiki kino? Onoomugambanga nti, mu maanyi ag'omukono gwe Mukama mwe yatuggyira mu Misiri, mu nnyumba ey'obuddu. Awo olwatuuka Falaawo bw'ataatuleka wabula olw'empaka, Mukama n'atta ababereberye bonna ab'omu nsi ey'e Misiri, ababereberye ab'abantu era n'embereberye ez'ensolo. Kyenva muwa Mukama buli kiggulanda ekisajja okuba ssaddaaka, naye ababereberye bonna ab'abaana bange mbanunula. N'ekyo kinaabanga akabonero ku mukono gwo n'ebiteekebwa wakati w'amaaso go, kubanga mu maanyi ag'omukono gwe Mukama mwe yatuggyira mu Misiri. Awo Falaawo ng'amaze okubaleka abantu, Katonda n'atabatwala mu kkubo ery'ensi ery'Abafirisuuti, newaakubadde nga lye lyali okumpi, kubanga Katonda yayogera nti, wozza abantu baleme okwejjusa bwe baliraba okulwana, baleme okudda e Misiri. Naye Katonda n'abeetoolooza abantu mu kkubo ery'eddungu ku mabbali g'Ennyanja Emyufu. Abaana ba Isirayiri ne balinnya nga balina ebyokulwanyisa okuva mu nsi ey'e Misiri. Musa n'atwala amagumba ga Yusufu wamu naye, kubanga yabalayiza ddala abaana ba Isirayiri ng'ayogera nti, Katonda talirema kubajjira, nammwe mulitwala amagumba gange okuva wano wamu nammwe. Ne bava mu Sukkosi okutambula, ne basula mu Yesamu ku nsalo y'eddungu. Mukama n'agenda mu maaso gaabwe emisana mu mpagi ey'ekiro okubakulembera mu kkubo, era ekiro mu mpagi ey'omuliro okubaakira, balyoke batambule emisana n'ekiro. Empagi ey'ekiro emisana n'empagi ey'omuliro ekiro tezaggwaawo mu maaso g'abantu.